Kyaddaaki ab'ebyokwerinda ababadde baayibwa ku kitebe ky'ekibiina kya NUP bakyamuse wadde ng'ekyabatwazaayo na buli kati tekimanyiddwa. Olwaleero ekibiina ky'NUP kyategese emikolo egy'okulaba akatambi akoleka ebikolo ebikambwe ebizze ebituusibwa ku bawagizi b'ekibiina ekyo abamu ne battibwa ng'akatambi kano katuumiddwa Bobi Wine the People's President. Omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde ku kitebe kya NUP e Kamwokya n'ategeeza nti bannayuganda bangi battibwa mu kalulu akaggwa naye n'aweera nti obwenkanya ku bantu bano buteekeddwa okulabika. Bannaffe bangi be batta nga babatta tubikodinga. Frank Sendeza bamutta byonna biri ku kamera. Ashraf Kasiri bamukuba omutwe obwongo ne bulabika byonna biri ku kamera. Ne bannaffe bangi nnyo. Nebingi tembirabyeko ne violence mungi nnyo temugenda mulabako bweno film. In fact nali disappointed nga nakagiraba ne nebuuza ku ba producers ne bagamba lwaki ebikolobero ebisinga okuba ebibi ate sibirabamu ne banyinyonnyola ne bagamba singa bateeka violence omungi ennyo. Ensonga ey'okubiri ate nga nkulu nnyo njagala okutegeeza bonna abali wano n'abo abatali wano timukola firimu eno tewali muntu gwe baasasula. Tebansasula wadde ssentemu oba okusasula abantu bonna beekolagana nabo. Abooluganda lw'abantu abaafiira mu kalulu k'omwaka 2021 beebazizza ekibiina ky'NUP olw'amaanyi gye kitadde mu kuweerera abaana b'abagenzi era nti kino kibayambye okuguma emitima. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yeeweza okufaafagana n'amasomero ga bonna basome agakyalemeddde ku kujja ensimbi ku bazadde ne ku bayizi nti bano bebazinga myaka weefepe gwaliko ow'okusomesa abaana b'eggwanga. Museveni bino abyogedde asinziira mu kibuga Jinja ku mikolo egy'ameenunula g'NRM ag'emyaka 38 n'alagira abazadde bakome okusasulanga ssente ku masomero kubanga gavumenti yasalawo dda nti abaana basomerenga bwereere. These people can give you their money we have been sending to these districts, but the head teachers and the PTA don't respect that. They take the money but also charge the children. And that's how the children are expelled from school. We told these people, stop charging these children money. And if the capitation grant we are sending is not enough, tell us, we send more money so that instead of chasing the children out of school. Minisita w'ensonga ez'obwa Pulezidenti Babirye Emile Babalanda asinzidde ku mikolo egyo n'agugumbula bannabyabufuzi abagufudde omugano okuvumiriranga n'okutta ttani erinnya ly'NRM nga bagamba nti mpaawo kyekoze. Bw'ati asabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni akoleyo akatambi akoleka ebintu Uganda byekutuuseeko mu myaka 38 egy'NRM n'okulaga embeera we baasanga Uganda. We should celebrate this day so that Ugandans of now can appreciate the reasons of its remembrance. As you are aware, majority of Ugandans being used in harmful propaganda aimed at undermining the contribution of the NRM are largely younger people who did not witness the third chapter of this country. It is important for them to obtain a clear picture of what happened in order to appreciate your contribution and a few comrades who decided to join with you. I take the opportunity to thank our disciplined forces for protecting Ugandans from border to border and for managing the bad political actors who wanted to use poor political methods. Minisita Babalanda mu ngeri y'emu aleese omuvubuka Simbwa Moses agambibwa nti bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya babadde nga bamupangisa mu bikolwa eby'effujjo era ng'ono agamba nti amaze emyaka 3 ng'aliira ku nsiko. Moses Simbwa ategeezezza nti omu ku baatwalibwa e Nairobi mu Kenya okuwa obujulizi nti atulugunyiziddwa gavumenti ya Uganda wabula nti ab'oludda oluvuganya gavumenti bamuwa buwa ensimbi okulumiriza gavumenti. Mr. President, abasaadde bano ab'opposition batukozesa oti bayeekera. Mr. President, ebintu byonna ndakukobera buli kimu bonna obompayire chansi okwogera ku niiwe. Nizo omuvubuka gwe baata
alijja okujja mu nsi yoona okuwa obujulizi nti mu Uganda batuluguna abantu. Njawo obujulizi ndidi ebintu byona opposition bye bakola. Mr. President, nsaba security erijja okunambaku okunkuma kuba ebigambo bino ndibyogera nti bannamawulire ebintu bino boona gye bali bibona. Mire Babalanda bw'atyo yeetondedde President Museveni olw'Abasoga obutamulonda mu kalulu k'omwaka 2021 era bw'atyo n'asuubiza nti Busoga ku mulundi guno egenda kuwagira Museveni. Ebyo nga bikyali bityo, abakulembeze banna NRM mu disitulikiti y'Emityana bakukulumidde gavumenti olw'okubawa ensimbi entono mu buweereza bwabwe olwo abantu ebaweereza ne babakyawa. Bano basinzidde mu kukubaganya ebirowoozo ku by'obufuzi okuteekeddwa ku ggombolola y'emaanyi mu disitulikiti y'Emityana. Ssentebe w'eggombolola eno Yafeesi Ssekibule mwasinzidde n'ategeeza nti gavumenti yaabwe NRM esusse okukekerezanga ensimbi ku bintu ebikwata ku bantu ba bulijjo. Anokoddeyo obusente obw'olubatu obwabaweebwa okuddaabiriza enguudo mu bitundu ebyenjawulo bye bakulembera n'agamba nti buli mwaka oguyita bwongera kukeculwa era ono ategeezezza nti bakooye okukubwanga embooko ku byalo ezitali zaabwe. Okwongera ssente z'effuna ekyokulabirako omwaka gw'ebyensimbi oguwedde nafuna miliyoni 23 nga z'okukola enguudo. Bannaffe eno badde mpitayo omwana ayogera tugejjedde ku ssente ezo nga naye si ekituufu. Ekituufu gavumenti tezetuweereza tuzikozesanga bwe ziba zizze. Tusaba gavumenti mu local governments batwongere ensimbi kubanga emirimu gireno ku ground. Abantu batuvuma nenaffe tukola tukirina ssente entono nnyo ng'ate ngesulina okukolako nyingi ddala. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'Emityana Annie Maria mu lugendo yennyamidde olw'omutindo mu byenjigiriza ogwongera okusereba buli lunaku mu Mityana era n'awanjagira abantu babulijjo okuyambako okulonkoma abasomesa ba ssemugayaavu. Polisi ya gavumenti ebinti omuntu obamuwa omulimu gubeera permanent and pensionable. Kakati mmwe abantu b'ekitundu communities mwamuyina okuyamba abasomesa abo oba n'abali ku disitulikiti. Olaba omusomesa ng'omulimu gwakola gwe nga gwe ow'ekitundu toli mu mativu nagwo. Tambula ojja ku disitulikiti tulabe engeri gye tukwata ensonga eyo. Joseph Drake Mukiibi omubaka wa gavumenti Mityana bano abasabye basigale nga bakkakkamu ku bibanyigiriza naddala embeera y'enguudo embi mu disitulikiti era n'abasuubiza nti akadde konna baakuzinogera eddagala. Kaakati ebyenguudo tugenda bikolako naye nga bwe muwulidde nti ssente tezimala tujja bikola mu mitendera mutuwe obudde. Essente eziriwo twali tuteekwa okutandika ozikozesa naye ne tugamba nti olw'okuba enkuba etonnya bwe tunaakola ku nguudo zino kitegeeza nti gye tuva enkuba ejja kugenda ng'ekolaki eyonoonawo. Kakati ne tugamba nti tulinde enkuba ekoleki kye tujja kutandikira awo. Updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo mu kitundu ekimanyiddwa nga Mweso. Kigambibwa nti obulumbaganyi obw'amaanyi obukoleddwa mu kitundu kino ekya Mweso kireetedde abantu 2 okafiiramu nga mulimu abaana n'abantu abakulu. Kakati mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ng'amagye aga FARDC gakozesa drones okasuka bomu okusaanyaawo enfo z'abayekera aba M23. Kigambibwa nti abantu abasobamu 2 bakafiiriddemu, ennyumba zisaanyeewo n'ebintu ebirala ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'amagye aga SADC okwegata ku magye aga FARDC nga kuliko n'ebibinja ebirala ebyabayekera ab'enjawulo nga Wazalendo, nga kuliko FDLR n'amagye okuva mu ggwanga erya Burundi. Kigambibwa nti bano bonna beegatta okulwanyisa abayekera ba M23 wabula kigambibwa nti gavumenti ya DRC yagula drones ez'okuba nga zikasuka bomu mu nfo ez'enjawulo ez'abayekera ba M23. Kakati amawulire mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti drones zino enkya lunaku olwaleero zikasuse bomu wabula bomu eno esanze
esuuliddwa mu bitundu omuli abantu ababulijjo era kigambibwa nti abantu abasoba mu 2 battiddwa mu Eastern Democratic Republic of Congo mu kitundu ekya Mweso. Ng'okulwanagana kuno kukyagenda maaso mu DRC, abantu bongedde okudduka maka gaabwe era abasinga bongedde okuba nga bava maka gaabwe nga beeyongerayo bagenda maaso n'okuba nga basetoringa mu bitundu ebyenjawulo mu Democratic Republic of Congo, ng'abayeekera bana ba M23 bakomyewo nate ne baddamu okusuubiza abantu nti tebajja kuddamu balekulira, ne bagamba nti bajja kubakuuma n'ebintu byabwe, ne bagamba nti entiisa ereetebwa abajaasi aba FARDC ne bagamba nti bajja kubakolako, wabula wetwogera abantu nate bongedde okafiiramu, nga wetwogera mu kitundu ekya Mweso amayumba gasaanyeewo, abantu abamu bakafiiriddemu tebakyasobola kubanga bataasibwa. Stay tuned and don't forget to subscribe.